President Yoweri Museveni ayambalidde abagamba nti gavumenti ye yerabidde ekitundu kya Kanyigo ke Luwero. Museveni agamba nti bukya atwala bukulembeze waliwo ebintu bingi nnyo ebituukiddwako mu kitundu kino bw'ogerageranya nga bwe kyali nga tannatwala bukulembeze. When somebody comes here and tells the people that the government has forgotten Luwero, he's talking rubbish. He's not serious. But rubbish is like dust. Mao Zedong said, if you don't sweep the dust will not sweep itself. Museveni era ayongedde okukikkaatiza nga bw'atajja kuzibira liiso mu nti nageza kukulwanyisa nkulaakulana naddala ng'alemesa bamusiga nsimbi. Embwa bw'eba etunula ku zaabu tesobola kutegeera mugaso gwa zaabu. Waakiri ogiwereza eggumba etandika onyama embwa edduka. Naye kati abatabula beewo abatalaba ekyomugaso. Asuubiza okuwa disitulikiti y'e Nakaseke ebimu ebinajjambako okubunyisa amazzi amayonjo mu kaweefube okulwanyisa ebbula ly'amazzi mu kitundu kino. Omukulembeze w'eggwanga era alaze obweraliikivu ku mutindo gw'ebyenjigiriza bw'agamba nti gweyongera okusereba buli lukya n'ategeeza nga kino bwe kivudde ku basomesa okwesulirayo ogwa Nagamba. Museveni atuuse n'okubuuza oba abantu bandiwagidde ekyokuggyawo enkola ya bonna basome. Oba twakibala bubi muyinza okutuwabula mugambe nti mwakola bubi bonna basome mugireke abaana basasule esente zonna esente weeziri tuziteeke mu nguudo. Ono era ayogedde ku nsonga y'okulwanyisa obwavu mu maka ng'akubiriza abantu okwenyigira mu mirimu egiyinza okubayambako okufuna ensimbi. Nze ku lunaku luno essira nandyagadde kugiteeka ku bugagga obw'amaka, emmwanyi, ebibala, ebitooke, embizi. Museveni nga tannayogerako eri bantu yasoose ku mukolo gw'okuganzika ebimuli ku ntaana z'abazirwanako abasoba mu 7 nga bano ebisigalira bya bubiri wa Kyato. Nga bulijjo waliwo abamu ku bantu abaweereddwa emidaali nga mu bano mubaddemu bannamagye, baminisita ko abantu abalala bangi. Omukolo guno gwetabiddwako ebikonge by'abantu ab'enjawulo. Julius Senkandwa, NTV.